Emyaka 2 egy'obulamu 99 ku bavubuka ffenna tewali alina kyagikola mu giba myaka gyakavubuka, myaka gya kusoma, era abasinga obungi tolina kyogikolamu. Agonno ge mazima agakaawa 225 egisooka tewali akunenya ne byokola byonna bagamba kavubuka. Emyaka egisigadde 2 gye gikolerera future. Emyaka 4 future yo botandise ogirabako kubanga oyina ne boolabirira, oyina booliisa, ebiseera ebisinga gigenda otukuba ne family. Kati nga kikwetagisa kasente kofuna akatini okubeera ng'okasharinga n'abantu bo. Mu mbeera bweti emyaka 4 gino gyali kusanze ng'oli stable ku kintu ky'ogenda okukola. Omuzungu alina kyayita 20 for 45 and above, oba 45 for the lost 20. Kitegeeza osobola okufiirwa emyaka 2 ng'oteekateeka obulamu bwana mwetaano egijja, oba okoonona gino emyaka 2 oboneebone ne kwana mwetaano egijjako. Omuntu bw'akula aba takyayiiya kubanga obanga awagala kufunfugu. Omuntu bw'okula oba tokyayiiya olw'ensonga osobola okuba ng'olina ky'okyalowolereza ne bakubira twetaaga fees ekikyuka kyokka ne kikukyusa. Osobola okuba nga wakedde ozuukuse bulungi nnyo ne bakubira nti omwana mulwadde ekikyuka ne kikukyusa timing by'obadde olowooza n'obivaako. Mu mbeera bweti naali kusabye omuvubuka munnange nga tonaweza myaka 4 obeeko ekintu ky'oyize. Ne bw'oba tolina ssente baako ekintu ky'oyize nga kyewekakasa nti kino bwe nkikola nsobola okijjamu ssente zikusanga oluvannyuma. Bw'oba nga tolina ky'oyize emyaka 4 gino emyaka 2 giba gya kusakulifayisinga. Nja kusaba ku mulimu kw'oli. Obulamu bunyuma nnyo ngo amagumba nga abasawo bamaze okugamba nti munnange tosobola kusitula bizitowa, nga naawe ebizitowa ebyokusitula tebiriiwo, ng'osobola okulagira abaana nti munsitulire mu ntere wali. Naye baggaana okusitula ebizitowa nga naye tolina gw'osobola kulagira, ng'amaanyi togayina ne ssente toziina. Ku bibiri kola nnyo kugira emyaka 2 egisooka egy'obulamu, 2 gye galiwa after 20 years, 2 agasooka ogw'obulamu ge g'okuzimba future. Ku myaka 4 oba oyingidde future era oba ogiriivingamu. Kati nja kusaba kugira emyaka 2 egisooka. Weerumye oba butagenda mu bbala oba butakola ki? 45 oba 4 gikusange ng'olinawo ky'okozeewo. Ku 45 tandika okujooga kubanga olunaku emyaka 25 gye giba gisigaddeyo. Egisigadde giri ne bonaaweza 7 ojja kuba ku daipa, ojja kuba wabirwadde. Bino mbikugamba kuba teri agenda biggamba. Oli wadde mbobbi wakanya oba nedda. Emyaka 2 gisacrificing gitaasana mu 5 giri gyogenda okwenjooyinga nga toyina maanyi, obwongo bukendedde, obwetaavu bungi, nga kali muweekali naye ng'olina okusigaza abaana. Waliwo emyaka gy'otagenda kukubirako kyeyo. Myaka 5 abaana we bali basoma toyina ani taata waabwe yafa oba maama waabwe yafa, gwe abasigaza bwomu nga bwogenda ku kyeyo toyina bwogenda balekera nga kikwetaagisa ggwe. Beera bulungi.